Poliisi y'ebidduka mu Kampala nate etukizza ebikwekweto by'okuyoola abagoba b'ebidduka abatalina bisaanyizo ng'etandikidde ku bagoba ba bodaboda era nga bangi olunaku olwaleero balabiddwako nga bawuna emiwabo. Ebikwekweto bino bitandikidde mu kibuga Kampala wakati era nga birabiddwako mu bitundu eby'enjawulo okubadde Wandegeya ku bitaala, ku Radio 1, ku Crackdown, mpozi n'ebitundu ebirala. Abasirikale ba poliisi ey'ebidduka ku bikwekweto bino babadde bayambibwako bannaabwe ababadde babagalidde emmundu era nga kino kiwalirizza abamu ku babodaboda okutandika okudduka so nga n'abavuzi b'emmotoka ezaakazibwako eri akasiringi nabo babadde ku mugano anti bodaboda ebadde ekwatibwa nga bo gye bakwata ne bateeka ku mmotoka zaabwe ne batwala. Kyokka abamu ku bagoba ba bodaboda abaggiddwako pikipiki zaabwe be twogeddeko nabo bagambye nti ebintu ebibasabibwa bingi so nga ne ssente tebakyasobola kuzikola mu kibuga wakati. Ndamu nga n'emisango bayinza okubuuza omusango nga n'omusango wakati nze wonna alina gyenyambadde difekta ndiina jaketi ndiina omusolo gwe guli ku piki era tekigaana era bakwata mu buli ngeri yonna. Baagala basooke bagende bakebera omuto oba ogw'eddalu oba onywa omwenge singa bagamba nti bagenda kukuwa pamiti nti genda wano ogifune nti n'ogenda nga n'akasente kasaamusaamu naye ssente process kale mpanvu obiyita mu process nyingi nnyo otuukayo ne bagamba ate kati genda egundi eno ate omala oveeyo ate genda egundi ogenda obimaliriza nga mutufu naawe owulira okooye ebikutwalira obudde kivuddeko ne bankwata yakati we bangambye ngende ndeete ssente ate ngenze wali oleeta ssente nga bagiteeka ku gundi breakdown. Abamu ku bakulembeze ba bodaboda be twogeddeko nabo bawadde bannaabwe amagezi nti balwana okulaba nga bafuna ebiwandiiko ebisookerwako olwo nno basobole okufuna akalembereza ak'okuvugira bodaboda mu kibuga Kampala. Waliwo n'ensonga naffe ekyatuchalenjinga ng'abakulembeze. Waliwo naffe abavuzi baffe be tulabira ddala nga basaana kukebera mitwe. Tulina abavuzi ba bodaboda naddala mu kibuga abatalina masiteegi. Ekyo nkisiba ku batalina masiteegi bateri alina stage asobola kupaakinga mu kkubo. Bw'ogenda Kampala Road ne ku State Square awo bapaakingira ddala mu kkubo makkati. Bwokka wano wansi ku mini price bapaakingira ddala mu kkubo makkati. Lyali omuntu ayagala obulamu bwo opaakinga otya pikipiki mu kkubo makkati omuyite emmotoka ennene. Abapaakinga mu kkubo ezo obunafu ngenda buzza ku ki ku poliisi bannange mikwano gyange kubanga abamu bavuga wanuwe ne bavuga pavement olina paakinga ddala mu kkubo n'osanga wa poliisi ng'ali mu jaamu ne bamufunza n'emmotoka netuuka okukwata jaamu naye ng'abantu abalanga bapaakinze mu kkubo tayinza bagamba nti abayi muveewo wantu wasaanawo paaki wasaanawo stage ng'alabira ddala ng'abantu bali mu kkubo ye n'asigala nga anyigiriza ow'emmotoka so nga noono ali mu kkubo ate wapaakize ddala wakyamu omuntu n'atuuka n'okwagala omutomera kubanga anoonya waayita kubanga wa bodaboda apaakinzeewo so nga nze obunafu mbuza ku poliisi bongera okutereeza amakulu awantu twabalungamya nti wano waliwo stage wantu waliwo stage state council twakola na state council ne tugazeetinga amastage abantu balina okupaakinga naye mulimu abakabyanzi betwakazaako olw'abakabyanzi. Poliisi egamba nti ebikwekweto bino tebigenda kukoma mu kibuga wakati wabula byakutuuka mu bitundu ebirala byonna ebyetoolodde Kampala mpozi n'ebitundu by'eggwanga ebirala. Pops. Obubbi bwa bodaboda ne gye buli eno bukyagenda mu maaso mu ggwanga naddala mu kibuga Kampala wakati era nga kye kimu ku biviirako poliisi okukola ebikwekweto eby'okumukumu n'ekigendererwa ekyokulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Wantumayo kwata byesigadde mugendo byongerereko ku bikwekweto.